wabyogezesako bingi osabye nnyo n'okusiiba n'osiiba naye nga tebijja ye weesigidde Mukama owulira gakuwedde amaanyi gakuwedde togwa mu ssuubi eyo gy'oli naffe twaliyo naye twabiwangula amasigo luusi gabibaamu naye omala n'owona amaaso togajja ku Katonda kuba manyi byakola lindirira teweeraliikirira Katonda wakyali mwesigwa tokowa tumaddamu amaanyi wali abifuula birungi mu budde bwe tapapa ate takeerewa tomuyambako muleka akole kulaba obivaamu ogamba kanneeyiye Mukama aluddeyo weerabira Kayanja kangi kakusomosesa amaaso n'ogateeka ku by'otalina mukwano jjukira aba yakuyisa wali era akyayinza teribeera gy'oyitamu kyatawangule lindirira teweeraliikirira Katonda wakyali mwesigwa tokowa tumaddamu amaanyi abifuula birungi mu budde bwe tapapa ate takeerewa tomuyambako muleka akole wadde byeyongedde okuba ebibi wegumangiriza kigambo bambi ye yasuubiza talikuleka talikwabulira Mukama wali okuwonya endwadde zo wali okusangula amaziga wali okulwanira entalo zo wali okukyusiza embeera Mukama wali Mukama ebazibwe nnyo abalungi abatuwuliriza n'abatulaba ku mukutu guno ogwa Just Gospel Media Uganda. Njala kwebaza Katonda kul'obulamu bwammwe yonna gye musinzidde mu mirimu egy'enjawulo obuvunaanyizibwa obw'enjawulo lunaku olwaleero emirimu gye mutuusizzaako engalo ekituufu kiri nti twebaza Katonda atuwadde ekisa naffe tunnyuse bulungi nnyo era tukoze egy'olwaleero ate tulindirira okuganyulwamu tulindirira okufunamu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Njala kusabako naawe nga sinabagenda mu programu eno maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu abeera omulamu emirembe gyonna nkwebaza nate olw'ekibiina ky'abantu bano bengenda okwogerako nabo 2, 3, 4 mbateeka mu maaso go mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwoyo Mutukuvu yogera n'obulamu bwabwe mu kadde kano ke tulimu nga kazibu oyogere nabo olungamye ebigere byabwe mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Mbasabidde okunywezebwa era mbasabidde mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu ataggwaawo
onyweze obulamu bwabwe omulembe guno gwe tulimu ebiseera bye tulimu nga si byangu naye banyweze ekigambo kyo kikole mu bulamu bwabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Ngambye nti amiina. Yonna gye tugenda tukiriza Mukama nti agenda kututambuza. Nabadde njogerako nemwereza Mukama omu, one of the fathers nyinza ogamba nti one of the fathers mu fraternity eya Pentecostalism mu Uganda yabadde ayogerako nange ebigambo nangamba nti essala ye eryemu amalirize bulungi, essala ye eryemu amalirize bulungi. Okumaliriza okutandika kwangu naye okumaliriza kubeera kuzibu nnyo, naye nkusabidde gwe naawe ali eyo omalirize bulungi. Okutandika kwangu naye ate okumaliriza kubeerako ebibuuzo bingi. Mutumi wa Kristo Pawulo yagamba nwanye okulwana okulungi, okukkiriza nkukuumye, ate nindirira engule erimpebwa Kristo. So nwanye okulwana okulungi, ya fought a good fight. Kakati nwanye okulwana okulungi, okukkiriza nkukuumye, nwanye okulwana okulungi. Ayogera ebigambo ebyo nga aweddeyo, ayogera ebigambo ebyo nga amaliriza omulimu, awulira akooye, awulira akati ayagala kukalekera Batimoseewo Batito kamba nwanye okulwana okulungi, kukkiriza nkukuumye, nkoze kyenkoze, njagala malirize bulungi. Kusabidde gwe naali eyo omalirize bulungi. Nakola ejo nabadde njogerako naawe nenkugamba nti ensonga zino zigenda maaso wakati w'abakulu bano omuli Muzeeyi Robert Kayanja. Ennaku z'omwezi leero ziri 6 mwezi gwa 3 2024. Essaawa kisinzirira wa gy'osinzidde, essaawa yo byebalabye ebyo bituufu. Ne mbategeeza olunaku olw'ejjo nti ensonga zino zigenda maaso wakati w'abantu bano abasatu, ababiri bandibadde babiri naye omulala agenda kuyingiramu for reasons ze sijja kwogera naye ng'erinnya lye nalyo mweriri. Omu Muzeeyi Kiganda Bishop wali eri mu Kisenyi Mengo Kiganda zone. Kakati ate Saalongo Mulamba ate nga y'omwami w'omukyala omulungi omubalalavu ava wali eri Zimbabwe, Mami Cindy. Mami Cindy Kalonge something Kalonge Kiganda. Kakati bambi mu biseera bazaala abalongo baabwe babiri, omubambi n'agenda netwebaza Katonda nti omwakyaliwo. Kakati ne muzeeyi ayitibwa Jackson Ssenyonga wali eri ku P5 revival ya P5 we yali omukulu Jackson Ssenyonga omutume wa Kristo wamwateera ne muzeeyi Robert Kayanja. Kakati njala kukugamba ebigambo bino, ensonga zino ngenda kuzikugamba bwendi. Ejjo nakutegeezeza ebigambo bino niga nti ensonga kasita ziyingiramu conspiracy theories, ensonga kasita zijjamu argumentative theories and matters, kasita zitandika okuyingiramu embeera eri conspiracy, kadero kankoze ekigambo kye bayita conspiracy theories, nga mulimu embala y'okwekobaana bwebeera case, nkujjukiza era nkutegeeza nti eyo case esobola okumala emyaka n'emyaka ng'eri awo bwetyo. Tukaddemu ffenna mbategeeza nti kisobola ddala okutambulira ddala ebbanga emyaka n'ozaala abaana n'abaana ne bawukula ne bababuulira ekintu kyekimu nga gwe bakigamba akyaliwo. Nkutegeeza nti ne bwafa kisigala kitambula because it's theory, it's a conspiracy theory. Conspiracy theory kintu kizibu nnyo, kizibu nnyo bassebo ne bannyabo.
ejjo nabadde mbategeeza nti mukama waffe Yesu bamugamba ngenda kuwa kolero ku audio zino ziwulirize bamugamba nti va waggulu ku kizimbe tunakulagiriza bamalayika n'ebirala sigenda kubikola nnyo Bible leero obudde tulina butono namugamba nti kyawandikibwa neno kyawandikibwa enyuma wange sitaani kulagiriza bamalayika n'ebirala. So Kristo teyasobola kuwatula oba teyasobola kukkiriziganya na mubi kye yali amutegeezaako nti kale kanzike kubanga ye kyawandikibwa nange ndikabezwa wangi nange ndikanyama mpera ffe tulina aba legion of angels so nolwekyo bwe nemba ngudde wansi bajja kumpanirira teyakikola right now. Ensonga eriwo etegeeza nti muzeeyi Robert Kayanja vaayo ebisiyaga obyegaane vaayo obuvumirire mu Luzungu ne mu Luganda era naye vaayo weegaane nti tolya bisiyaga. Ne mbategeeza olunaku olw'ejjo ndi kyekintu kiba kizibu. Muzeeyi Robert Kayanja babeera bamusuddemu omugwa mu bulago gubeera mugwa mu bulago. Kati mwenna abalondoola ensonga zino mwenna abasaasanya ensonga zino za kwegendereza. Why? Kubanga zirinamu kye tuyita conspiracy theory. Zirimu conspiracy etali nnyangu. However, zinandibadde njogera nti kubanga bonna abasajja bano bolaba Apostle Jackson Ssenyonga is anointed. Ekyo sijja kukibuusabuusa maaso, Mukama amukozesa. Ekyo sijja kukibuusabuusa maaso ne bw'oba oyagala otya. Bsp Kiganda Mukama amukozesa mu ngeri ye. Ebyamagero tebitulikirayo naye amukozesezza mu kigambo kye kyabuulidde abantu ne kibatuulamu. Muzeeyi Kiganda, Muzeeyi Robert Kayanja Mukama amukozesezza mu generation ye era ayina anointing naye yiye. Muzeeyi Robert Kayanja si ye muntu atuula wansi n'agenda deeper into the word of God nti is a teacher. Naye ekigambo kye kitambula na actions. Mukama yebazibwe nnyo. Ekigambo kye kitambula na actions. That's the truth and that's the fact. Era bangi balina kye bamuggyeko. Nkiddamu nti ye ekigambo kye kitambula na actions. Kakati bano bonna ebintu byonna ebibali mu kwogera n'ebigenda byonna mu maaso tebibajjaako nti bali anointed. Basigala bali anointed. Era anointing yaabwe esigala eri effective. Wabula nze ekintu kimu kyenyinza okubanga ntya ekiyinza okubaawo mu maaso ekibi kwe kubeera nti n'ebigambo bino biri openly ku pulpits ku awatukuvu awo wazibu nnyo. Awatukuvu wazibu nnyo nti entalo zino wezikukidde. Kama waffe Yesu aba ayingira mu yeekalo n'asanga abooluganda nga bali mu kutunda business, bakola business, n'abagamba nti ennyumba ya kitange mwagifuula nju y'abanyazi, n'akwata emigabo n'abayisaamu byawandiikibwa. So ekintu kino kigenda mu maaso. Ennyumba ya Mukama kati ebeera efuulibwa mpuku olwayi kubanga ekituuti kiri mu kwonoonebwa. Awatukuvu awo wayimirira ne wayitawo ebigambo ebitali byakusaaga nga bya bwakabaka bwa Katonda. So this is going to affect the body of Christ mu ngeri emu oba endala. Mukama yebaze. Nabajjukiza olunaku olw'ejjo era mbategeeze ng'egyo nadde mbategeeza nti waliwo bita turbulence mwe batambuddeko mu banka mukitegeera. Turbulence eyo affectinga buli muntu. So in the other way or the other kijja kuba kidda. Amina. So abantu bano buli omu alina media. Bsp Kiganda alina radio, TV. Muzeeyi Robert Kayanja alina TV, one of the large platform. Ne Muzeeyi Jackson Ssenyonga alina radio na wamu ne TV. Mukama waffe bazibwe nnyo. Wabula nze jjo nabadde mbategeeza era nkikkaatiriza. Ngenda kuwa video eno
ojuulirize. Mzee Jackson Ssenyonga, if nti Pastor Robert Kayanja akola ebintu bino abikula basajja bane buutu nti ali ebisiyaga kyesijja kuwakana ate kyesijja kukkiriza, then it's right to come out after a long period of time ng'ozookiraba era ng'ozookigoberera no oba communicating naye oba to communicating naye n'oyogera openly noga nti Muzeeyi Kayanja okabasanya abaana mu mbeera ey'okwegatta omusajja n'omusajja. This is wrong. Ekyo kikyamu. Ng'omusajja wa Katonda ekyo kikyamu. That is very simple. Rather than okuleetamu conspiracies, kasakingiramu conspiracies, awo kiba kyonoonese. Kankwe kyebayita conspiracy. Njagala owulirize eddoboozi lya Muzeeyi Robert Kayanja. Njagala oliwulirize, then nkutwale ku ddoboozi lya Muzeeyi Jackson Ssenyonga. An audio, by recording a video, and they put it out there. And you know, sometimes when it's become personal, when it comes general things, you leave it. But this one was not simple. It was not simple. So, I wanted to let you know officially. And I know already you know because you watch things in the news. We were invaded here during COVID and by a group of people. And they were shouting all kinds of vulgar words. And it was lockdown time. So we asked for the authorities to come and arrest them. And so when they took them, wherever they took them, so there is a case, ongoing case, in the court at Mwanga 2. It involves several people, but mainly 2. These associates of Pastor Jackson Ssenyonga, one Agrikanene, and one Israel Waswa. Sometimes he called himself Jordan Banura. Now, last Friday, I brought a metric which had come from court, revealing what the plot was and and this Waswa had just been finished serving his prison sentence for aggravated robbery and grievous harm. And it's alleged that whatever he did it at the church. And then young men who used to work at our farm in Chiriandongo, 3 of them are currently serving sentences for aggravated robbery and as well as grievous harm to an elder statesman. And also there's one called Jamil Mwanda, the vice chairman in Kisenyi, who is connected to Bsp Kiganda. So when the prosecution witness on cybercrime presented a metric revealing what was going on, so they started hitting the airwaves. Now, nothing wrong about it, but this one. So Pastor Jackson Ssenyonga made a claim. This is why I'm addressing this, that the accused individuals, they said that I have marks on my private parts. That's what he said. And that I concurred with that. Uliriza wonya wakuru. Bw'owuliriza Muzeeyi
Kayanja gyava ng'ayogera ensonga zino owulira nti waliwo ekyo nabagambye nti beside this what is happening there must be byesaagala kunoonyereza nnyo genda wala kubanga mbategeeza nti ekintu ekirimu conspiracies ekintu ekirimu arguments ezifaanaganako bwe ziti kiba kirina level endala gye kiriko mukama ebazibwe nnyo ekintu nga kirimu conspiracies kiba kizibu nnyo kati owulira nti muzeeyi Robert Kayanja ayina ate byakulaga nti waliwo ebirala ebigenda maaso waliwo court sessions ezigenda maaso mulimu bakaneene mulimu bamusumba Ssenyonga n'abantu be bakozesa ate owulira okulira mulimu ne Bsp Kiganda eyo kinabagambye nti it comes into to be a chain it turns into to be a chain kikino kyekugamba nti wateeka okubaawo ekintu ekirala ekiri emabega wa bino byonna kubanga kino kivudde wala kati owulira ngenda kulaga owulira muzeeyi Robert ategeeza nti muzeeyi Ssenyonga ategeeza nti alina obukakafu era nga bamutegeeza nti muzeeyi Kayanja alina enkovu ku bitundu bye ebyekyama ddoboozi lyafuluma kakati muzeeyi Robert Kayanja akola kye bayita counter ku ddoboozi eryo eryafuluma nga muzeeyi Jackson ategeeza nti ono alina ebitundu ebyekyama bye kuliko enkovu ompuliriza ndowooza kyekino muzeeyi Robert Kayanja kyali mu kunyonyola era nange nakikkiriza nti kituufu in a police statement mu statement gye nakola ku poliisi I want to make it very clear njagala okyogerako ati buli omu ategeere that I have no marks on my private part. Serina nkovu zonna ku bitundu byange byakyama. And I've never made such a statement. Ate statement bweto sigikolangako that I have marks on my private part. Nkovu ku bitundu byange byekyama. He also emphatically stated that police is covering me. Yayogera kati nti police embikiriza and the director of public. Kakati ekyo nkitadde ekyokubeera nti muzeeyi Kayanja nti alina enkovu ku bitundu bye ebyekyama muzeeyi Robert Kayanja agamba nedda ekyo si kituufu kivaawa kiva wano wuliriza gye kiva And you admitted the boys are right about the marks that they took on you. In your private part, you admitted in your statement. Njagala owuliriza statement zino muzeeyi Ssenyonga ategeeza nti Kayanja alina enkovu era yakola statement nti alina enkovu ku bitundu bye ebyekyama. This is called a turbulence. It's like a wave. T. Bino bigambo bye. Boys are right. About the marks that they took on you. In your private part, you admitted in your statement. The mark was not on the private part. Kati lama teyali ku bitundu bya kyama. No, it was somewhere else. Lama yali ku mubi. Kakati nine ddoboozi again lyerimu n'erya muzeeyi Jackson Ssenyonga y'omu yabadde apiininga muzeeyi Kayanja nti alina ebitundu bye ebyekyama okuli enkovu era muzeeyi Jackson ya admitinga nti kituufu. Kakati then muzeeyi Kayanja openly yagambye ekyo si kituufu. So kitegeeza nti singa muzeeyi Robert Kayanja
avaayo nkiddamu singa avaayo n'ayita few public people n'abagamba nti nze mujje mulabe obwerere bwange, if it reaches to that level, mujje mulabe obwerere bwange mukebere ninako enkovu oba nedda, kasita bakizuula nti talinaako nkovu, then kiba kitegeeza nti muzeeyi Ssenyonga bagenda kumuleka mu kintu kino. Wangi kiba kitegeeza nti bagenda kumuleka ku kintu kino, kiba kitegeeza nti kino kigenda kutta obujulizi bwonna obubadde bujja buyimirira. Kiba kitegeeza nti kino kigenda kuyimirira wakati bingi nti ne muzeeyi Ssenyonga yennyini naye yatuuse n'akyegaana wuliriza n'agamba nti nedda wuliriza yagambye nti laama oba enkovu ezo teziri ku bitundu bye byakyama. Yeti ate nga is the same person yagambye nti enkovu zo olina enkovu mu bitundu bye ebyekyama. Kuva jjo nga mbategeeza nti issue eno kasita yafuuka argumentative, nebulwa meaning, nfuna nebulwa meaning kasita oyimirira mu kooti ne malaaya n'okkiriza malaaya omukyala yeetunda ku luguudo owoze naye, omulamuzi n'abagamba nti kooti adijani kooti adijani ng'oli ne malaaya eyeetunda, iwe gentleman oli musajja mufumbo neeba kukutta oli ne malaaya kati ate baba tutte mu kooti. That will become argumentative. So this is the case happening. Kama yebazibwe nnyo kakati muzeeyi Jackson Ssenyonga oyinza okubanga mu kusooka ng'ekintu kino kitambula nga wali mutuufu. Nze I believe in the anointing that is upon you okuvaayo n'okubba bannabbi b'obulimba n'okubba enjigiriza ez'obulimba. I really support you on that. Era mu ekyo nkukiririzaamu nnyo 10 ku kinne waakyo nti olina ekintu ky'okoze mu Uganda oba oliawo ate musumba Jackson musumba Kayanja kyatakoze ye, ate musumba Kayanja alina kyakoze kyotakoze. Mukama yebazibwe nnyo, alina kyakoze kyotakoze. So olina kyokoze kinene nnyo ku mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Era I credit you on that. Then now kuchino ekigenda maaso wuliriza The mark was not on the private part. kati laama teyali ku bitundu bya kyama. No, it was somewhere else. Laama yali ku mubiri, ku kitundu ku mubiri. But they describe the private parts of how they are. Naye bannyonnyola ebitundu bye byekyama we biri. And I don't want to elaborate more than that. Ate saagala kusukka waawo. So that's what I meant. Ekyo kye nategeeza. When I said what I said. Bwe nayogera kye nayogera. The mark was on his body part. Not private part, but on a body. Laama yali ku mubiri gwe naye ate si ku bitundu bya kyama. And you admitted. Era nokkiriza. The boys are right. Abalenzi batu. About the mark said they saw on you. Kubulambe n'enkovu ze baakulabako. In your private part. Mu bitundu bye by'ekyama. Admitted. Wakkiriza. Your statement. Mu statement yo. The mark was not on the private part. Kati laama. Kakati kino kye tuyita conspiracy theories. Conspiracy theory kintu kiwanvu nnyo. Bwe muba mujjukira abalenzi be baleetewa muzeeyi Kayanja ne bajja ne bakonfessinga nti Fred muzeeyi Kayanja baali batusasudde ffe okujja okutta n'eshinga erinnya lyo. Oba nfuna kakati ng'ekintu kino kiviira ddala wala nnyo way back. Abamu kuffe nga tetunaba nakulokoka.
abamu kumwe nga temunaba nakuzaalibwa. Omukulu yabadde ayogera nange nangamba ekintu kino omusajja agulubye nakyo kuva dda nga n'abamu kumwe temunaba nakuzaalibwa until now. Ekiri kinabagambye olunaku olw'ejjo tekintu nga kino okuwona nga afudde agenze mu ttaka. Muzeeyi Ssenyonga ne bw'anaakiyimiriza olwaleero n'alekeraawo ne banne be bali nabo wajja beerayo era omulala ajja okipikamu omuliro. Kakati ne Ssenyonga ne yandibadde nga mutuufu ng'alina pointi gy'agala okumeekinga kasita kiyingira mu conspiracies gundi ate katwala emisango egiri mu kooti kati ate girimu ne Kiganda kati ate girimu kiti kakati ebintu biriwo ebiti kati ne kijja bwe kiti then awo enjawukanira ne Musumba Ssenyonga awo enjawukanira ne Bishop Kiganda awo Muzeeyi Ssenyonga wenjawukanira naye sigamba nti ate Musumba Ssenyonga erinnyo lyaluma nti ate ffu nedda yalibeera omutuufu mu kikyali mu kurisinga naye njawukana naye njawukanira mu conspiracies kasita ovaayo n'ogamba nti ayina enkovu ku bitundu bye ebyekyama then oli naavaayo najja nakugamba nti sirina nkovu ku bitundu byange ebyakyama then oli abeera ready okutandikirawo n'abagamba nti mulaba n'obujulizi bwe baleeta bwa bulimba sirina nkovu ku bitundu byakyama bino singa kukinja kumakya Muzeeyi Ssenyonga Muzeeyi Kayanja n'atuyambulira ensi nemulaba nga talina nkovu ku bitundu bye byakyama what will happen so kiba kitegeeza nti ogenda kuba weetunuzaamu emmundu kakabeera kaseera akazibu ennyo kama affe bazibu ennyo. So this is the thing nti singa mwategeera bwekityo nno kyenva njagala Mutumi Pawulo yayatulira abooluganda n'abagamba nti owooluganda oyo alegezanda yatukola obubi bwali bungi yankola obubi bwali bungi era yaziyiza nnyo ebigambo byange naye Mukama waffe Yesu alimusasula. Basi manyi yimuka kaate yogera ndi mugundi kino basi kiwedde kikyuse vaawo oba nfuna ndowooza togattamu temuleeta conspiracies ezo otherwise kasita muzingeejinga mu nekibeera argumentative then kiba kigenda kuwaba. Mukama waffe bazibwe nnyo. That's why nze mabegako waleeri nga mbasiibula abantu nalaba nga mbasiibula najja nina ensonga zinali ntunuulira ezaali ziri emutundwe nga njogera ne muzeeyi Tom Mugerwa nga mugamba nti for all along obadde oddukanga court session wakati wone Apostle Naboth. This time around you have to appear there oleme kuswaza mubiri gwa Kristo ensonga zino ziggwe. Other than that olina ekintu kyogenda okwesimira ekitagenda kukoma. Get out. Kino kyewakola kyali kikyamu okwegaana Naboth nti tomumanyi straight out that naye kyeyakola musajja atunaawuliriza n'adduka misindi paka mu kooti. That is kankomawo tusabeko ffenna wamu twatuze n'abalokoka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Eyo gy'oli naffe twaliyo naye twabiwangula amasiko luusi gabibaamu naye omala n'owona amaaso togajja ku Katonda kuba manyi by'akola. Lindirira. Amiina. Mukulikire nnyo ddala te mukuumulako mukulikire nnyo ddala mukulikire nnyo ddala mukuumulako. Tumaliriza kesi y'abana abakulu kasita eyingiramu controversies ezo controversies mbajukiza nti zizaala argumentative theories muva kye bayita conspiracy theories. Kasita ekintu kitandika okubeera controversial
ono nayimirira eno anayogera kino ne defending ono nayogera kino. Kakati Mzee Jackson Ssenyonga manyi oyinza obutawuliriza video eno for the time being, oba Mzee Robert Kayanja amuweereza Katonda in your prime time until now, era tussaamu ekitiibwa amafuta agali ku bulamu bwammwe. Mzee Jackson Ssenyonga, I personally appreciate byokoledde ekkanisa wewaawo nga waliwo ebitatambula bulungi, era waliwo conspiracies ezo zosinza ziyita conspiracies oba controversies, ndi tosasula abakozi. Kyesigenda kugamba nti nedda, Mukama yeebazibwe nnyo ku side eyo. Buli muntu waali ne Mzee Robert Kayanja naawe bw'otuula mu booti wansi, ngenda kubasaba kigambo kino nti ebitateredde tubitereeze. Mzee Jackson Ssenyonga on attacking and on fighting against false teachers, false prophets, false apostles in the body of Christ, webale wali watateredde tutereezeewo. Kino ekigenda mu maaso kisaana okukola kye bayita ceasefire. Bwe kibeera nti waliwo abaaliwo omugigi ogwaliwo nga bagamba gwasiyagibwa, naye ekibuzo kyange nti omuntu omu bw'ati yasiyaga enkungu yaabo bonna abantu nti eno bagisiyaga neno baki endala nabo bagisiyaga. Kati tunowulira nga waliwo story ate endala egamba nti affe ate batusasula ate tuwonoone erinnya lyono. Oba nfuna ndowooza. Ate nowuliriza video endala nga zirimu amaloboozi nga gago nga gwo Musumba Jackson Ssenyonga, nga amaloboozi gago. Ate kati neenova enogamba ago sigange. Kati tugenda kuyingira mu mulembe nno nga muzibu nnyo gwe tulimu olwaleero. Artificial intelligence naye etabuse. Mukama yeebazibwe nnyo. So ebyo byonna bitegeeza ki? Ebyo byonna bitegeeza nti tulina okwetereeza. Nange kennyini ayogera nange nina okwetereeza, neetereeza, naye ate sigaana ate kwogera ate kyenina kubanga njogera olw'omubiri gwa Kristo. Mzee Jackson Ssenyonga tekimugaana tegenda maaso kwogera n'ekigenda maaso mbiri gwa Mukama waffe Yesu. Naye ate bw'oba oyogera yogera as you stand alone, si kwogera nti nina gundi ne gundi gyali. Stand alone and talk. Statement eveeyo ng'egamba nti Musumba Robert Kayanja ekituufu kiri nti olya ebisiyaga, abavubuka wabali ebisiyaga, oba nakukwata ng'olya ebisiyaga, oba ng'olinako proof ng'olya ebisiyaga, oba n'ebino ne otabyogera n'omutegeeza Mzee Robert Kayanja, stop that. You are doing something wrong and this is ABCD. Bas. Ekyo ne bw'oyimbirira ekyo okumala omwaka. Ye Mzee Robert Kayanja ye bw'anaawulira nga kimuyitiddeko agende mu kooti yeewozeeko. Naye ate gwe naye bw'obanga ovaayo ng'ojja okwewozaako tekyetaagisa ate ku si byangu. Nembeera twebaza Katonda. Bishop Kiganda naawe tereeza ebintu byo. Abaweereza ba Mukama twetereeze. Mwetereeze. Musumba Tomu Mugerwa naawe weetereeze. Ne Maaza mwetereeze. Maaza naawe kennyini weetereeze. Ate gwe kakati ate gwe wazimba ekintu. Wazimba ekintu naawe ate ekintu ekizibu ennyo omuntu yenna okukitegeera. Basawo ne tuli mu kuweereza Katonda naye tuve mu bintu bino
ebyamalala okwefuula nti nzaaliwo bwe wabawo ensobi gy'otaaga okutereeza gitereeze. Babuulidde amazima. Statement zonna zigenda maaso zino neddeeno ebiseera ebisinga ebigaziye n'ebiwanvuye ebintu ebyo byonna byonna amalala. Omuntu omu takkiriza kugonda ate omulala takkirizibwa kugambwako. Kama ebazibwa nnyo. Musumba Robert Kayanja yaliba nga abikola, naye mu kubeera nti abikola bino byonna ebigenda mu maaso kati bigenda kusaanyaawo ensonga nti abikola. Right now nandibadde nga nzikiriza nti muzee Robert Kayanja kale abikola, naye kakati ate kubigenda mu maaso n'oyimirira gwe kenyini n'ogamba nti alina enkovu mu bitundu bye ebyekyama, ate then at the other story n'oddamu n'ogamba nti sinadde sitegeeza bitundu bye byakyama naye ku mubiri gwe. Nange kenyini nyini nina enkovu ku mubiri, teri atalina nkovu ku mubiri. Nange nina enkovu ku mubiri mpitirivu nnyo. Kama ebazibwa nnyo, nina enkovu ku mubiri, teri nsubira teri atalina nkovu ku mubiri singa oba wakulira mu kyalo. Kati ebeera conspiracy. Then kati awo nze mba nkivaamu bwenti neŋŋamba era bampanikisa omukono ne bangamba Musumba Robert Kayanja ali ebisiyaga siguwanika. Ntandikirewa siguwanika. Kategedde akantu ako. Ekyo kye mbagambye nti kasa kiyingiramu controversies ne kiyingiramu conspiracies. Argumentative eyo etaggwa kibulwa meaning. Naye ate tekitegeeza nti Muzee Kayanja ateekwa okuba nga tabikola. Era asobola okuba nga abikola oba nga tabikola. Asigala Mukama. Naye ne Mutundu enno nammwe mweteleeze. Maaza mulaba Mutundu ekyo ekizimbe ekinene ennyo ekigaggagadde kiti Mutundu. Maaza kati ye Maaza kye yakola naye Maaza kye yakola kwe kutondawo ekibiina ekyabeegayirizi abo bayitibwa ba ttiimu beegayirizi ezimbiddwa kusabira mubiri gwa Kristo oba kusabira buweereza nga bwo. Naye ttiimu beegayirizi nejja neezimbamu ekintu ekirala ng'ani yakikulembera nga Maaza kennyini naye akikulembera. That's why mbagamba Mutundu nammwe mweteleeze. Ekintu kino nze nkibagamba, nze nkyogera. Mugaana muwalaze mpaka mukole gume ate simu abalina emizindaalo eminene, simu abalina following ennene, simu abalina kikamba buulire Katonda akeera ku makya n'akuyuza. Era njagala kwogera n'eri Musumba Jackson, Musumba Kayanja. Owabawo ebyetaaga okutereeza bitereeze. Right now wandibawo nga waliwo ebigenda mu maaso naye nga waliwo cover up egenda mu maaso nga naye kennyini togimanyi. Olwa conspiracy theories. Let me tell you, conspiracy theories zino, controversial zino ezibeera zigenda mu maaso, argumentative zino zirina engeri gye zikola cover up ekintu ekiriwo ne kibeera ng'ekitaliiwo. Kati Muzee Kayanja singa akwata statement ya Muzee Jackson n'agitwala mu kooti n'agamba amulaba yuno yaŋŋambye nti nina ebitundu byange byekyama kuliko enkovu neeyambudde mu ndabiko kuliko enkovu. Najjayo omusajja mukulu n'amulaga abantu bw'ati nti kuliko enkovu tekuliko nkovu. Kitegeeza abadde nga mpaayiriza. Kiba kiwedde. Musumba Kayanja ne waba abadde abikola kiba kiwedde. Kooti eyo omusange beegugobye. Kati obyo byonna byonna okubyewala ebyo tutambule bulungi ne Mukama. Eweetaaga okutereeza tutereeze. Singa twekwata ne tuyimirira basibo ne bannyabo, teri musamiza agenda kuddamu kuleekaana, teri muloga agenda kuddamu kuleekaana. Kristo agenda kugulumizibwa. Mutundwe Maaza wazimba ekisengaawo ekikwata abafumbo kiri mu mukono gwo bw'oti. Ekyo nkyogera
ekyo nsogera sirina n'omu yenna gwe neeguya yenna, ekyo nkyogera ku kaate. Ate nze nabagamba nti ne bonkwata nonsitula nondwala mu kooti siwoza. Siwoza. Weewozeko njogere neewozeko kintu siwozaako kyenjogedde kituufu. Naye nkutegeeza mbabuulira akasoli ako ke kanaabikuka. Kasoli ako ke kanaabikuka mutundwe amaka g'abantu agali mu kumenyeka olwa maaza by'oli mu kuzannya, geemu z'oli mu kuzannya naye ng'ozizannyira ku maka g'abantu ng'okwata abaami baabwe ne babeera mu ngalo zo booti nga tobatta eri amaka gaabwe nga gafa. Abaami abo abafumbo ng'abafumbo bafunawa sekisi era abakyala abo be bafunawa sekisi kubanga obufumbo Bayibuli eboogerako ate nti ekitanda kyawuliddwa kitukuvu. Ekitanda kyayogerako kitegeeza kwegatta mukazi na musajja. Ekibawonya obwenzi bafumbiriganiddwa gwate okutta abaami baabwe obazimbidde obafunidde custody obalina wobakukumidde obaliisa obanywesa obasuza obawa butiipu. Mulimu gwabwe kusoma Bayibuli na kukulondoola w'obeera olaze. Maaza mutundwe. Mwebale nnyo ekibiina kyonna mukikutte, mwebale nnyo ensi mugikutte mugiyuguumizizza. N'ekino kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza ki ekyo? Okutandika kwangu naye okumaliriza. Kutandika kwangu naye okumaliriza. Bassebo ne bannyabo. Okutandika kwangu naye okumaliriza. Samusoni yali musajja. Kugambye Samusoni yazaalibwa muwonge wa Mukama. Yazaalibwa muwonge ng'alina amaanyi. Naye Samusoni ekimusuula Delilah yamusuula. Samusoni omusajja wa Katonda n'asaba Saala nti nfe n'abalabe bange. Eyo Saala esobola okusabibwa omusajja omutuukirivu atuukiridde mu maaso ga Mukama? Nedda. Naye yakikola n'afa n'abalabe be bonna. Samusoni profile eneggalwawo mu bubi nonti mu bulungi. Musobola obikola byonna ne mubikola 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 byonna. Muzeeyi Tomu kubanga ye Muzeeyi Tomu Mugerwa bambi musajja wattu yatuuka ekiseera nga kati talina ddoboozi lyogera. Mumwa baaguzibwa bati ekyalina okukola gwe kujja ku kituuti kubira Yesu mu ngalo mwana wange Mukama b'omukisa n'abikula ekitabo n'asomesa ebikolimo. Kubanga nze neebuuza lwaki Muzeeyi Tomu Mugerwa abantu bonna baawummuza mu buweereza baatuuza wansi n'abawummuza nga balina enkola embi ze bakola mu ministry ate gwe maazi obakwata n'obazza ku bituuti by your authority. Yesu bisobola bikola kubanga kale tukimanyi ndi Muzeeyi Tomu Mugerwa si be bapayoniya b'obuweereza. Kale tukimanyi ndi Muzeeyi Tomu Mugerwa si yatandika obuweereza. Musajja atu yali ku kyeyo najja. Kale tukimanyi bulungi nnyo nti amaanyi ogayina maaza. Ndi Muzeeyi Tomu Mugerwa era alina mukyala we bintu ne bigira biti nawe n'oyingira mu maka ago. Ngene wa Suzani ne Bujingo n'oyingira mu maka ago. Naye kale siganye
amaanyi kale wandibadde nago. Ebyo byonna mubikole. Ebyo byonna bikolebwe. Ebyo byonna bikolebwe. Bisaagala kugenda mu nnyo. Ebyo byonna bikolebwe. Naye abasajja b'abantu b'okwatirawo. Kenya waliwo omukyala. Emabegako ono Benihini abadde ali mu Kenya. Ono omukyala oyo ng'ayagala kufuruukinga kugenda kuyingira mu lukuŋŋaana atule ku kakiiko bamusumba Kayanja ke baaliko. Baamugaana. Nga nedda tugenda kukkiriza. Omukyala oli alina ekintu kyakola ate bangi kumwe mugoberera mu Kenya awo. Sijja mwogera linnya. Oba oliawo gwe kennyini gw'onoomwogera erinnya wansi mu komenti oyo yeŋŋaanya okumwogera erinnya. Naye abeera n'abavubuka abato. Ekituufu kiri nti njagala nkutegeeza ebigambo bino. Mpuliriza. Men and women of God mubagende empola. Nkaddemu. Men and women of God mubagende empola. Ku mulembe guno gwe tulimu ne gwe tugenda okuyingiramu omuntu atakutte Yesu kumutegeera owedde. Gwe nga walokoka abasumba, walokoka musumba wange era mayi musumba wange era mayi musumba wange. Wogwa wengwa. Mugende empola mutijje empola. Nze mbabuulira mutijje empola. Mukyala ali awo. Naye abavubuka babeera nabo ebbali. Ate okuba ng'alina abavubuka bato. Naye abakolako emikolo. These things are real, these things are happening. Sacrifices teziri mu kuyiwa buyiyi musaayi gwokka. Sacrifices teziri mu kuyiwa buyiyi musaayi gwokka. Musajja ali awo mu kibuga yayimirira kaate n'abagamba eno ekkanisa eriko omusaayi gwa mirundi 2. Eriko saddaaka ya Richard n'ebeerako ne saddaaka ya Yesu. Tukaddemu. Eriko saddaaka ya Richard era eriko saddaaka ya Yesu. Ekkanisa nekuba mu ngalo. Okuinitiatinga abooluganda mu kkanisa olwaleero kyangu nnyo okuba initiatinga. Nkaddemu. Okuinitiatinga abooluganda mu kkanisa olwaleero ekibiina nekibeera nga kirina abantu emitwalo egyo. Okuki-initiatinga kyangu nnyo. Evil spirits, demons zisobola okufeedinga kugwe naye nga zirina kireete ntya kigambo kimbuze kyenyiza okukozesa nga zirina demons zisobola okufeedinga kugwe, zisobola okufeedingako naye nga zirina venti kyezikozesa, zirina we ziyita. It's like a portal. A portal is something that can open up. How these people are initiated, because their spiritual portals are opened. They open up. Ekibiina nekibeera nga kirimu abantu emitwalo 2. Very easy, as long as bonna bakkiririza mu musumba waabwe 100 ku kinne waakyo. That is it. Era ogenda betegereza nga teboogera nnyo ku Mukama waffe Yesu, wabula boogera nnyo ku musumba waabwe. Bafuba nnyo okudefendinga erinnya lya pastor than okudefendinga ministry as in general. Nkugambye olwaleero kyangu nnyo okuinitiatinga ekibiina into a cult. Era kyangu nnyo demons giri eri emizimu giri eri egirina high level of intelligence
nga zisobola okumonitoringa abantu abo ne ziba feedinga ne ziba grabbinga ne babeera nga bali awo just biwowongole naye nga byatwalibwa dda. Kati omukyalo oli kyakola abavubuka bano abeebakako she sleeps with them. Awo ye waafuniramu kasita kwebakako n'omwebakako n'akukiriza n'omukkiriza nga godda wali n'omulala nga dda wali bali awo mu Kenya bali awo. Recently nali nimukwogerako n'omusumba ali awo mu Kenya awo nafuna omukisa neninyayoko biririyo oba badde webase zuukuka yabeera mu kkanisa abavubuka bakuba eŋŋoma abakuba ebyuma abamwetooloola bw'afuluma ne babeera naye wadde eri ne babeera naye ali awo. Kakati maaza bw'obanga okola ebintu ebyo bitutiisa. Personally nga nze buli okwata abasajja abo n'obalemera ne batadda waabwe ne badda waabwe kukyusa ngoye ne baba ne bapasuka ne bagenda ng'obuvunaanyizibwa obulabirira amaka gaabwe babusuula wabula balowooza kimu kkanisa balowooza kimu kyoto ku lwokubiri n'olwokusatu obalengera baleze ebigere bali awo batudde olwolerere bali awo mu kyoto bali mu balaba n'okwata omuzindalo n'okuwulira bulungi nnyo enjiri ne bw'omaliriza okukwata bw'oti omuzindalo muli kyekikugira mu ndowoozayo ku basajja abo b'okutte. Nalina omusajja omu yali mukazi omu oba yali musajja mubigakaawo nali njoke naye ku nsonga naye kati oba olumirirwa nnyo genda gwoba wase wa mutundu awo oba olumirirwa nnyo genda gwoba wase toyina busajja lwaki togenda gwe nawe no. Bali bayitibwa genda kuweereza gw'obadde obaagaza ki mutundu awo bye batandika okwogera. Naye mbuuza ofunamu ki? Abasajja abo bafuuka ba Pawulo kati nti bote kati bwe bawassa baateeka emundu baziza kugombolola bwe bawassa bawasa nsawo z'amanda ne basuula ewali waka. Kibuuzo kyange mbuuza abaami abo bwe batuuka okuyoya sekisi bamufunawa? Bakyala babo bwe batuuka okuyoya sekisi bamufunawa? Kubanga bo obulamu bwabwe basazeewo babuteeke mu ekyoto ekyokusaba emutundu makanga gafa. Bwe nkuwa lisiti y'amaka gafudde awo emutundu mukyuseemu otherwise mugenda kumenya emitima gy'abantu bayitirivu nnyo mu maaso awo wetulaga. Njogera ebigambo bino vidiyo eno mugitereke mujja kudda buli muntu agenda okuvuma Mukama wali bakuwadde ekisa ng'okyaliwo nga channel ekyaliwo nga nange nkyassa ojja kudda wano vidiyo eno mugitereke. Ekigenda okujjaawo musumba Tom olaba nti osirika n'otayogera naye ogenda kubulwa w'oyogera, ogenda kubulwa ekyokwogera n'omuzindalo ogukwate bwoti ng'owulira tokyalina maanyi nagwogera osooka obulemu bwoti akaseera osooka obulemu. Kubuulidde era mbabuulidde ekigenda okujja mu maaso awo. Mulinda nabbi ava eri ajja kunkumule mutwe muveemu egundi enviri zikwate omuliro mutegendi nti waliwo ekyetaaga okutereeza. Ate nze njagala mbabuulire Katonda talina gw'atya.
Katonda talaba kibiina nti ono alina ekibiina kinene nnyo. God is not a respecter of that. Katonda ayagala omuntu akyuka. Oyo gw'ayagala. Ayagala omuntu akyuka. Mugenda kukutula emitima gy'abantu gisigale bulere bwe giti. Maaza, kiki ekikugaana abasajja abo okubasikedolinga ne bava ku buweereza ne bagenda ne balabirira ku famire zaabwe, ne bagenda ne bakola ne bakomawo mu buweereza, ne bagenda ne balabirira famire zaabwe ne bakomawo mu buweereza, bagende bakole n'emirimu baagisuula, baasuula emirimu, baasuula families, bazaala abaana, ennyumba tebazisasula, bali awo. Family yasooka okwo, family gye nsobola okubagamba eyasooka eyayulikaawo si yasooka, n'ezimu ku family ezayulikaawo. Musumba Kisitu oyo gwe mulaba gwe mumanyi obulungi, Patrick Kisitu oyo, Patrick Kisitu ekyatta amaka ge church na ayasooka n'amusuula n'amuleka. Bagoba bati nono omulala ayitibwa Buyungo, iziti Buyungo nakusoma mabega abadde mulwadde iti Buyungo owa Fogim oba Fogiem oba something like that. Oyo mukyala gwalina naye mulala oli gwe yali alina naye kiri mutundwe. Ani omulala awo? Musumba Sebugenyi mukyala wuli gwe alina omusawo naleeta omulala. Byonna ministry. Kati ministry efanaganako bwetyo. Mwetereze, mutundwe mwetereze nammwe. Musumba Robert Kayanja wetereze. Musumba Jackson Ssenyonga naye wetereze. Bsp Kiganda wetereze. Mwetereze. Nkusabidde ekisa kya Katonda kikunyweze. Ali yagamba nti agala kuzza obulamu bwe ne Kristo bujja. Nkusabidde ekisa kya Katonda kikunyweze. Oyatule Kristo mu kamwa ako omugambe nti Kristo koma mu bulamu bwange. Onyweze nemenga okugwa. Ennaku zange zisigaddeyo nziwangule neme kuwangulwa. Kitange nkwebaza olw'abantu bano bonna abagoberera channel eno. Mbasabidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eri abantu nga bo bategeera abantu, banywa basumba, banywa abantu, bategeera butegeezi bantu, bagoberera bugoberezi bantu naye nga tebakutegeera. Kusabye omutima gw'abo abantu gukyuse bategere gwe omu ow'amazima, bamanye ng'oli ku Kristo eyatumibwa kulokola obulamu bwabwe wabula so si muntu. Kitange nkusabye obakolemu omulimu era obanyweze omuntu atukukola ku ddaala ebitegeera wabula obutategeera muntu. Kusabye in Jesus mighty name, amen. Mukama akunkumire Fiona Muhairi ng'atugamba nti waali oluyimba lwatuguliddewo programu yaffe era tugigaddewo. Mukama bankumire mweraba. Nze Nicholas, Mukama akunkumire. Background yaffe ogyagadde otya olwaleero? Kansuwe nti ogyagadde kiki kyoyogera gwe? Mukama atwala ku ddala eddala, atujja ku ddala eddala. Mukama akunkumire weraba. Mbuuza background yaffe ogyagadde oba Mukama akunkumire. Olaba osobeddwa ogamba byogezezako bingi osabye nnyo n'osiiba naye nga tebijja. Ye weesigidde Mukama owulira gakuwedde, amaanyi gakuwedde. Togwa mu ssuubi eyo gy'oli naffe twaliyo naye twabiwangula. Amasigo lusi gabiba
akali